okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Abantu ba Katonda baagalwa, neeyongera okubalamusa mu Yesu Kristo Mukama waffe. Agulumizibwe Mukama Katonda nate atuconnectinze okubeera nga tugabaniramu ekigambo kye, okubeera nga twogera ku bulungi bwe. Nsaba Mukama akuwa omukisa Mukama yeeyongera okusembeza kumpi nga tuyiga ekigambo kye. Amanya nze omukadde Kateregga Lawrence aweerereza mu kanisa ya Kireka Hill Conference Church. Kireka Hill Conference Church mbalamusizza weewaawo n'abamanyi mwenna. Ekyokuyiga kyaffe nga tunaba kigenda mu maaso, nsaba omwagalwa okone ku munna akyali awo, akyali awo asembere kumpi otyo. Mukama waffe yeebazibwe. Ekyokuyiga kigamba nti erinnya lyo mweriri. Erinnya lyo mweriri. Bwatyo bwe tusoma olunyiriri mu kubikula essula ey'okusatu, olunyiriri olw'okutaano n'olw'omukaaga, kubikulirwa essula ey'okusatu olunyiriri olw'okutaano n'olw'omukaaga. Agamba nti bw'atyo awangula alyambazibwa engoye enjeru, so sirisangula n'akatono linnya lye mu kitabo ky'obulamu, era ndyatula erinnya lye mu maaso ga Kitange ne mu maaso g'abamalayika be. Alina okutu awulire Omwoyo kyagamba ekkanisa. Mwagalwa, nyiri zino nga nnene. Ngambye kubikulirwa 3 olw'okutaano n'olw'omukaaga. Bw'atyo awangula alyambazibwa engoye enjeru, so sirisangula n'akatono linnya lye mu kitabo ky'obulamu, era ndyatula erinnya lye mu maaso ga Kitange ne mu maaso g'abamalayika be. Alina okutu awulire Omwoyo kyagamba ekkanisa. Ekigambo kiri kuwangula. Awangula alyambalira engoye enjeru. Awangula. Mwagalwa, kuwangula kikuno okwogerwako wano. Tewayinza kubaawo kuwangula kwonna okujjako nga wabaddewo vaawo mpitewo, okujjako nga wabaddewo akakuubagano, okujjako nga wabaddewo okulwana. Tewayinza kubaawo kuwangula kujjako nga waliwo okulwana. Obadde okimanyi nti ne mu lugendo lwaffe olw'okukkiriza luno lulimu okulwana, lulimu akabbinkano, lulimu okulwana, lulimu ebitutaayiza mu kkubo. Omulabe Sitaani ataddewo emisanvu mu kkubo nga tayagala tuyitewo mu lugendo lwaffe olututuusa mu bwakabaka obw'omu ggulu, mu lugendo lwaffe olututuusa mu bulamu obutafa, mu bulamu obw'emirembe n'emirembe. Sitaani ataddewo okulemesa kwonna n'amaanyi ge gonna. Naye amawulire malungi gali nti Yesu ayagala tuwangule. Yesu ayagala tuyite mu luguudo, era lwe yatuteekerawo mu kkubo lye yatuteekerawo effunda eryakanyigo eritayitikamu okujjako abo abalina amaanyi ge. Kyava atusuubiza nti bw'atyo awangula alyambazibwa engoye enjeru, so sirisangula n'akatono linnya lye mu kitabo ky'obulamu, era ndyatula erinnya lye mu maaso ga Kitange ne mu maaso g'abamalayika be. Alina okutwawulira Omwoyo kyagamba ekkanisa. Yesu Kristo bwe tuliwangula alitwambaza engoye enjeru. That's one. Abantu balwanira okwambala gawuni eno eyazisetendekero, ko kuba tuzambala gawuni ezo ezazisetendekero. Ate ne mu masomero kati aga primary nago bambaza zigawuni. Abantu bambala gawuni gamba nga ez'ekitongole ekiramuzi.
gamba nga ez'obunnamateeka, gamba nga gawuni ezaffe abayimbi mu kwaya, gamba nga gawuni amaganduula ag'abanaddiini, ganyuma malungi. Naye waliwo gawuni ey'omuggulu, gawuni Yesu Kristo zaali ambaza abantu abawangudde. Eyo gawuni eyo gye nkolerera, gye nsaba Katonda nsobozese nyaabula nange lumu ndigyambala. Nsaba Katonda akusobozese mwagalwa naawe lumu ojo oyambala egawuni eyo, kubanga Yesu yeye yamamweni nti awangula alyambazibwa engoye enjeru. Si ekyo kyokka, talisangula linnya lye mu kitabo ky'obulamu. Ffenna abamukkiriza Yesu yawandiika amannya gaffe mu kitabo ky'ebyobulamu, mu kitabo ky'ebyobulamu. Ky'oluyimba kyeruva lugamba nti bwe bayita amannya ag'abaalondebwa okugenda mu ggulu, muli mannya ago nange ndibaamu. Nsaba Katonda akubeere mwagalwa naawe ojja obeeremu. Era aga nti ndyatula erinnya lye mu maaso ga Kitange. Yesu alyatula amannya gaffe ffenna ng'atwanjula eri Kitaawe ti bano be baava mu kubonaabona kuli, bano be nafiirira, era be baagumira okukkiriza ne batasagasagana ne banywera ne bajeemera omulabe gye bavudde batuuka wano era nga bambadde ebyeru. Saba Katonda atusobozese ffenna abagabanya ekyokuyiga kino gye tutuukeyo mu bwakabaka obutafa. Omukristaayo bw'abeera ow'amazima mu bulamu bwe afuna okusoomooza, okuyigganya okuva ebweru ne munda, okwokubiri nga kutera okuva ku bikolwa byaffe era n'okwonoona. Mwagalo kawulidde? Omukristaayo bw'abeera nga mukristaayo w'amazima ng'ayimiridde ku musingi gwa Katonda afuna okusoomooza okuva ebweru ne munda. Ategeeza ki? Okuva ebweru wa okukkiriza kwe, okuva ebweru w'ekkanisa ate ne munda mu kkanisa. Ekyo no kitiisa, kyeraliikiriza. Afuna okusoomoozebwa oluusi okuva mu bulamu bwe mu mubiri gwe ate n'ebweru waabwo. Weetegereze awo okuwangula we kwetaagisa. Okuwangula kujja kubanga waliwo ebikulipo obulipo, waliwo ebikusoomooza. Kyova wabeerawo sikafu, kyova wabeerawo mbiranye n'okulwana, olw'okubanga buli omu ku ffe yazaalibwa mu kwonoona ng'aliko obuzaaliranwa obw'ekibi, twonoona. Naye bwe twonoona tulina omuwolereza eri Katonda, omwana Yesu Kristo. Tulina omuwolereza eri Katonda, omwana we Yesu Kristo, nga bwe tusoma mu Yokaana ekisooka essula ey'okubiri olunyiriri olusooka. Atuwolereza bwe twenenya. Eyo nayo y'emu ku ngeri gye tuwangulamu. Okusoomoza bwe kujja gwe ne kukulumba, okola ki? Challenge bwe kulumba oriactinga otya? Oyanukulira otya okusoomooza okwo? Oyanukula okusoomooza n'okusaba. Olwanyisa okusoomooza ng'oli ku maviivi, olwanyisa okusoomooza okwo nga weewaddeyo eri Katonda. Nga tugenda mu maaso n'obulamu obukristaayo, twetaaga nga tulina okwesigamanga ku Katonda olw'okutusaasira nga twonoonye. Nga Pawulo bwe yagamba abakkiriza abaasooka ab'e Galatiya nti si ku bwange nate, naye Kristo kaakano ye mulamu mu nze. Pawulo yagamba nti nafa, nakomererwa wamu ne Kristo, naye obulamu bwe nnina si bulina ku bwange, mbulina lwa Yesu Kristo, mbulina lwa kukkiriza Yesu Kristo. Omwagalo tolina kwesaasira na kusaasira mubiri guno, naye olina kwewaayo
kubanga eyatonda omubiri oyo alikuwa omubiri oguli special. Kikulu okujjukira nti eggulu liwandiika ebikolwa byaffe, era nga muno ng'ogasseeko n'olunyiriri lwa leero mubaka obw'essaadi tufuna ekirowoozo nti abo abataliwangula tebalyambazibwa ngoye enjeru oba okuwandiika amannya gaabwe mu kitabo ky'obulamu. Omwagalo otegedde ensonga eno enkulu. Ng'olunyiriri lwaffe bwe lwagambye era bwe lugamba, katuddemu tulusome. Bw'atyo awangula alyambazibwa engoye enjeru. Ndi mu kubikulirwa 3:5-6. Bw'atyo awangula alyambazibwa engoye enjeru, so sirisangula n'akatono linnya lye mu kitabo ky'obulamu, era ndyatula erinnya lye mu maaso ga Kitange ne mu maaso g'abamalayika be. Alina okutuwawulire omwoyo kyagamba ekkanisa. Wano agamba atya, kikulu okujjukira nti, paragraph ey'okubiri, kikulu okujjukira nti eggulu liwandiika ebikolwa byaffe, era nga muno ng'ogasseeko n'olunyiriri olwaleero mu bubaka obw'essaadi tufuna okulowooza nti, wuliriza, abo bataliwangula tebalyambazibwa ngoye enjeru oba okuwandiika amannya gaabwe mu kitabo ky'obulamu. So era kirabikanga Yesu talyatula mannya gaabwe, mannya g'aboonoonyi abo mu maaso ga Katonda waabwe. Waliwo Yesu batalyambaza ngoye, waliwo Yesu bataliwa ngoye enjeru, era waliwo Yesu abo aboonoonyi bataliwandiika mu kitabo ky'obulamu, era talibaatula eri kitaawe be boonoonyi. Ensonga ziri 3: kwambazibwa engoye enjeru, ey'okubiri linnya mu kitabo ky'ebyobulamu, ey'okusatu kutwanjula eri kitaffe. Aboonoonyi tebalyanjulwa. Naye ekikola enjawulo, wuliriza omwagalwa, ekikola enjawulo ekirala, wangula oyingire mu lusuku oba sigala mu byonoono byo ofe emirembe gyonna. Omwagalwa, owulidde ekinyusa ekiri wano? Toyinza kubeera awo ng'ogasijja kulwana, ng'ogamba nze sibiriimu. Either obirimu ng'alwana wangule, oba si kyekyo obirimu nga atayagala kuwangulwa, ayagala okufa emirembe n'emirembe. Solution: kuyimirirawo ku lwa Yesu, kulwana, kusaba, kwewaayo, kwenyigira mu kigambo kye buli kaseera, kwagala kutunula ng'onywerera ku kigambo kye, ng'otendereza Katonda, ng'osoma ebyawandiikibwa bino. Omwagalwa, okubeera nga tunyiikira mu kuyiga. Nate Pawulo akoona ku mbeera eno embi ennyo nti, nze nga ndi muntu munaku, anaalindokola mu mubiri gw'okufa kuno. Neebaza Katonda ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Peetero, Abaruumi bw'atyo bw'agamba, essula ey'omusanvu olunyiriri lwa 24-25. Njagala tusomeyo Baruumi 7:24-25. Baruumi 7:24-25 agamba atya? Agambye, nze nga ndi muntu munaku, anaalindokola mu mubiri gw'okufa kuno. Neebaza Katonda ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Kale bwe kityo nze nzekka mu magezi ndi muddu w'amateeka ga Katonda, naye mu mubiri ndi wa tteeka lya kibi.
omwagalwa olina okubeerawo ng'olwana. Tetuli bakulwana nabali nebiri byokka. Tetuli wakuwangula nsozi ziri, kuwangula biri nebiri naye n'okuwangula akabi akali mu ffe. Oteekwa si kuwangula birala byokka naye n'okwewangula. Pawulo asiitaana nga ndi muntu munaku anaalindokola mu mubiri guno. Simanyi ekibi ekyali kiwalula Pawulo mu mubiri, naye omuntu bw'asanga ebintu ebimusikiriza, gamba bw'obeera awo bw'okolera awo ne wabeerawo omuntu gw'oguza by'oguza n'akola ensobi mu kifo ky'okuwa obukadde 3,700 n'akuwa obukadde 4,700 ate n'alaga nti takitegedde, ate n'alaga nti talina waasayininze, omwagala osobola omugamba nti okoze ensobi n'omuddiza ssente ezo. Gamba abavuka basumbuyibwa nnyo ennaku zino. Nobeera n'ogenda eyo mu kya Kampala, kumpe ennaku zino abawala bayita bwereere, omubiri ne gulyoka gwakira ku ggwe, naye Katonda atubeere. Pawulo agamba naye nti nga ndi muntu munaku anaalindokola mu mubiri guno. Olina okulwana nga togondera kibi, olina okulwana nga togondera mubiri gwo, olina okulwana nga togondera mubiri ddoboozi likulagira ggwe okukola omubiri bye gwagala, naye ng'olwana ng'ogondera mwoyo. Ng'olwana okugondera omwoyo kyagamba era kyayogera. Eddoboozi ly'omwoyo libeera mu ggwe, kubanga wano agambye nti ye wa tteeka lyaki? Tteeka lya kibi, naye ate alina etteeka lya Katonda mu bulamu bwe. Weetegereze, nsaba Katonda tubeere, ffenna tubeere nga tutambula naye. Olumu ku nnyimba ezayatiikirira olwawandiikibwa Mary Anna Pepper, omukyalo ono ayitibwa Mary Anna Pepper Kidda, omutontomi kayingo Omungereza ow'ekyasa eky'e19 abuuza nti erinnya lyange lyawandiikibwa mu kitabo mu mpapula ennungi era enjeru. Nkuyita mu kutontoma kwe bw'abuuza erinnya lyange lyawandiikibwa mu kitabo ky'obwakabaka bwe. Amawulire amalungi gali nti mu kwesiga Yesu nga tutambula wamu naye era nga tusaba era nga twatula ebibi byaffe n'okunoonya okuweebwa amaanyi, tuyinza okumanya nti amannya gaffe mazima gawandiikibwa. Omwagala point ogitegedde? Okuyita mu kuyimba nga omutontomi ono, okuyita mu kuyiga, okuyita mu kubeera ne Katonda, okuyita mu kwesiga Yesu Kristo, okuyita mu kutambula naye, okuyita mu kumugulumiza, okuyita mu kuyiga ekigambo kya Katonda, tuyinza okumanya nti amannya gaffe gawandiikibwa mu kitabo ky'obulamu. Mwagala agaffe gawandiikibwa. Kyekitugwanira kubeera nga tubuusabuusa mu bya Katonda, nga tubuusabuusa. Bw'owulira conscious yo tekusayira musango, naye ng'owulira wenyumiriza mu Yesu, owulira nga weesiga Katonda, owulira oyiga ekigambo kya Katonda, oli mu muwendo gw'abasinza, oli mu muwendo gw'abakuma sabbiiti abagondera amateeka ga Katonda, oli mu muwendo ogw'abo abagoberera ekkanisa byeyigiriza, beera nga obeera mukakafu nti oli mu abo abagenda okunonebwa Mukama waffe okututwala mu bwakabaka bwe. Era nsaba anyweze essuubi lyaffe eryo, kubanga naatera okulabika ku biro eby'eggulu.
tetusobola kulaba bino entiisa eno yonna ebintu ebiri mu nsi enkya ne tuwulira nti ate ettaka lyayise nga bwe twawulira wano ettaka bwe lyayiikira abantu mu Kampala wano ate ne tumala ne tuwulira nti ate ebuduudu ate ne tuwulira nti ate Trump yayogedde bw'ati nti agenda kukola geyeena. Ebyo byonna statement ebyo biraga nti Yesu Kristo ajja mangu. Njagala Katonda atubeere omwagalwa, tweyongere okunywera nze naawe tusobole okusikira obwakabaka obw'omu ggulu. Weetegereze ennyiriri wano ez'enjawulo nga tusaba Katonda, tusabe nti Mukama omutukuvu emitima gyaffe gikuume nga miwulize gy'oli. Mukama tusaba emitima gyaffe ogikuume nga miwulize gy'oli. Tuwe amaanyi agawakanya ebikemo n'ekibi. Tusaba amannya gaffe gawandiikibwe wamu n'ag'abakkiriza ab'e Saadi mu kitabo ky'obulamu. Tusaba amannya gaffe ayi Katonda gawandiikibwe wamu n'ag'abakkiriza abali mu kanisa y'e Saadi gye walyogerako bino mu kitabo ky'obulamu. Mukama tuwa amaanyi agewakanya ebitali bituufu ebirabikira mu ffe. Tuwa amaanyi agawakanya ebitwetoolodde nga si bituufu. Tuwa amaanyi agagondera by'oyagala. Tuwa amaanyi agakola nga bw'oyagala ayi Katonda waffe. Bwe tusoma mu Zabbuli essula y'e69 olunyiriri olwa 28, Zabbuli 69 olunyiriri olwa 28 agamba bw'ati. Zabbuli 69 olwa 28 njagala mwagalwa tusomeyo oluvannyuma olabe. Agamba atya mu Zabbuli 69 olwa 28 agamba basangulibwenga okuva mu kitabo ky'obulamu so balemenga okuwandiikibwa awamu n'abatuukirivu. Ayogera ku bantu abalabe abalwanyisa abantu ba Katonda oba abataagala kukola nga Katonda bw'ayagala. Kubanga eno ng'etandika agamba ndikola ayi Katonda kubanga amazzi gayingidde ne gatuuka ku mmeeme yange. Ntubira mu bitosi ebiwanvu awatali kuyimirira, ntuuse mu buziba. Olwekyo okuyigganya kwe yateekamu n'ebyo byonna ebizibu ebimweraliikiriza ebyennyika emmeeme waliwo abaabimutuusaako, kyava asaba n'obusungu. Mwagala byawandikwa bino ebimu kyogera positively ate ne kyogera bw'aga nti amannya gaffe gawandikibwe mu kitabo ky'ebyobulamu. Waliwo abawakana naffe. Pawulo Zabbuli bayogerako nti abawakana naffe abawotuwakanya ebitusika ebituwanyisa amannya gaabwe bw'obeera mu abo abasazaamu enteekateeka za Katonda. Zabbuli beesabire esaala ezo omusajja wa Katonda ono Dawudi baasabire esaala ti amannya gaabwe gasangulwe mu kitabo ky'ebyobulamu. Njagala otunuleko mu Malaki essula ey'okusatu nawo waliwo esaala ey'enjawulo gye njagala okunzika nayo. Malaki 3 agamba atya wano. Malaki essula ey'okusatu olunyiriri 17 agambye era baliba bange bw'ayogera Mukama w'eggye ku lunaku lwe ndikolerako. Baliba kintu kya nvuma era ndibasonyiwa ng'omusajja bw'asonyiwa mutabani we ye amuweereza. Eyo esaala Katonda Yesu Kristo gy'atusabira. Eyo esaala emwagalwa ejja gye tuli nti abantu baliba ba Yesu Kristo, baliba babe era ku lunaku luli olukomererayo nti Katonda alitusaasira abantu bonna baliba babe. Bw'otusoma Matayo essula y'e10 olunyiriri olwa 32 agamba bw'ati, kale buli muntu yenna alinjatulira mu maaso g'abantu nange ndimwatulira mu maaso ga Kitange ali mu ggulu.
kyekiseera twatule Yesu wonna we tubeera mu maaso g'abantu, mu maaso g'ab'omu maka gaffe, mu maaso g'ab'omu kika kyaffe, mu maaso g'ab'omu we tukolera be tukola nabo. Twatule Yesu era tumugulumize wonna wonna waali tutendereze. Nsaba Katonda atubeere ekyokuga kigaa nti erinnya lyo mweriri. Nsaba Katonda anyweza amannya gaffe mu kirabo eky'obulamu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katonda affe ayinza byonna, tukwebaza. Tusaba Katonda affe oyongere okutunyweza mu kukkiriza, oyongere okunyweza amannya gaffe mu kirabo eky'obulamu, oyongere okunyweza buli mukkiriza, otwongere amaanyi buli ayize ekigambo kino. Ayi Katonda affe nyweza erinnya lyo mu kirabo ky'obulamu. Era ayi Mukama oyongere okutuyigiriza, okutukubiriza n'okutuwa amaanyi agakugoberera n'agagondera ekigambo kyo n'agayiga ekigambo kyo. Beera naffe mu byonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.